Yes, Fadi TV ujimbani tsakade kano mwasibye mutya muri mutya ngena kubasaba musubscribing ate munyigene kade batamede kabali Saudi Arabia namwe abali Qatar abali Canada Toronto abali Uganda mu kibuga kibaita Kampala bagamba nti muri babanyi nyo kubanga mu following ajukira kusasira ne binde bali wekyali wakati bo kusasira ayongedde kubanga akyokoza rape onavude nagamba nti abinde bayakola ensobi okumusula kubanga ali asobola kubanga amuwa abalongo ntiwepi batayinza kumuwa jukira obutambi bwafuluma obwatulagira ddala nti Bindeeba bayina enkolagana wakati we ne Kusasira Kusasira nenga byali byaddako jukira nasoka bakola amawulire wano ngamba nti Kusasira bamala bakoko ne Bindeeba bitundu bye Canada bali Canada eyo gye bali omukale eyo kabalinayo ko n'ennyumba nga bagulayo n'ennyumba era nga gye bakasiba oluusi Bindeeba ave waka ng'akola ki ng'agenda okubanga asisinkana Kusasira Bindeeba yagezako okubanga yeewakana nti ye ne Kusasira nti byali byadda naye ate information yafulumanga yaliraga nti Bindeeba asisinkana nga Kusasira ebisa byakakati era mu guno omwaka guno gwennyini Kusasira avudde n'agamba nti Bindeeba yakola nsobi okumusulawo kubanga yali ajja kumuwa abalongo rape abakola ki beyalemu okubanga amwajika rape kyajazale munanga akaana yazadde ka baby ne bangi bakyayogerera akaana ke wabula yavudde n'agamba nti bannange mwogera omwana wange naye mwegendereze engeri gye mwogereramu omwana wange n'agamba nti omwana wange wampiso nja kukusibya jukira kasuku baavayo nga boogera akaana ka rape yavayo n'atabuka obusungu nga bungi baaba yavayo nga atabuka n'agamba nti mulekera okwogera ku mwana wange lwaki mugamba mwana wange nti wampiso eri abali bagamba nti omwana we wampiso just bakwasa kimanya nga bafuna nkwaso za Bindeeba ne bazikuba omukazi oba omulala mboba ndowooza oba bikyali rapisi yamusindika musi yamuzaala nedda nkyogere bubi bakwata amazzi ga Bindeeba ne bagakuba rape nga bakozesa mpiso bwe kityo bwe kirina okubeera bwe kityo bwe bagamba kasuku ne banne bye baali boogera ensonga eyo akuba kati baasirisaamuko engeri gyayogera ku kyokubasibya kati baakivaako Kusasira yalaga nti munnange Bindeeba yakola nsobi okumulekawo yali agenda kumuzaalira abalongo era agamba nti rape tayinza kuzaalira Bindeeba abalongo kubanga nti n'omwana munnange omu bw'ati yabadde wanduulu ekyamazima rape naye omwana yabadde agaanye muna ekisa kya Katonda mukazi oyo tekinesera n'akaba n'amaziga ng'omwana agaanye ng'omwana ali abasajja bamu ng'omwana kasoolemu okuzaala omwana nga bagenze kusuula rape y'amaziga gaamuyita nga mukazi wattu ng'amanyisa alina Bindeeba sinamanya nga Mr. Kokotero we amulekawo ng'amanyi amulekawo essaawa yonna kumbe Kusasira nga gye likola ki liri ku Bindeeba information ngetulinga nga mulowooza just tuli mu wolokoso tuli mu kusala busazi mugambo abasinga balowooza nga mbu tusala mugambo naye ebintu byabanga bituufu information ife tugifunanga abasinga bali balowooza byakwefumba bwefumbi kusala mugambo biki era abasinga bakola ki bayogeranga ebigambo bingi nnyo naye ng'ebintu byabanga bituufu naye ng'ensonga zeezo mwongere okubanga munfollowinga mwongere okubanga musubscribinga temujja kubanga mwisinga updates zange ezenteekayo wano ku Fadi TV UG Fadi UG News RTV Uganda nawo kussa ne KBTV UG ensonga za Kusasira kussa ne Bindeeba ye Kusasira bw'ate bwakoze ki bw'ate bwagambye agamba nti yakola nsobi okukola ki yakola nsobi okumusuula mbaye bulungi mbagala nnyo mwenna mwera bagamba nti yasubwa abalongo Fadi TV UG mwera